Yes, Redzone TV koli webale kubanga ogoberera omukutu guno yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nsooka babuuzaako mwasuze mutya mwasibye mutya okusinzira ku ssaawa n'ensi osinzira okubanga olabira omukutu ogwa Redzone TV anjagala kubanga olwaleero ntandika n'ebimu ku bigambo bye nkuleetedde ebyabamu ku bannayuganda abalina ebibuuzo ku nsonga ezigenda mu maaso. Waliwo n'abeeweze mbu bagenda kugenda Emengo okulaba nga balaba ku kabaka waabwe naye bino byonna njagala bikuwa nga nkuwa ebigambo by'omusajja ono gwe njagala olabe ngenda kubanga mbikuwabula nga sinaba kubanga mbikutuusaako nja kusaba sooka osubscribinge gwa mupya atanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification ate obeere nga tomisinga nsonga yonna kakuyambako okujjukiza Redzone TV we beetaddeyo ensonga yonna. Ebigambo byengenda okukuwa wano oba byogenda okuwulira mu katambi kano si bigambo bya mukutu guno yadde abaguddukanya wabula bigambo by'abantu sekinnoomu era ngenda bikuwa obeere nga obiwuliriza. Ebigambo bye nakuwadde olunaku lwajjo nkakasanga wabifunye bulungi nnyo kati olwaleero nzize mbeere nga ate nkuwa ne bino nabyo tubigattireko. Wabula nga bwe nkugambye bw'oba wa subscribing adda nkwebaza okubanga otambula naffe yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira genda mu comment section teekamu obubaka otubuulire gwe olowooza ki ku bigambo bino ebyogerebwa obikkiririzaamu oba tobikkiririzaamu. Olunaku lwajjo ebigambo byabadde bingi nnyo ewiiki eno okuva yatandika ebigambo bibadde bingi nnyo kansooke nkuwe bino obiwulirize nzije tubeere nga tweyongerayo sooka osubscribinge ate ogende ne mu comment section oteekemu obubaka olaikinge amawulire gatambule nze nzije mbeere nga ate nkutuusaako byonna by'otaategedde byonna byewandyagadde okubeera ng'otegeera kasitoba nga weekuumira ku mukutu guno ogwa Redzone TV ensonga zibeere ng'ate zitambula. Njagala okugamba Kabaka yasinga okwagala abantu be okusinga gwe Mayega. Kabaka yasinga okwagala abantu be nakati ne ujali yonna gyali wano mwatugambye mutugamba abantu mbuna ali Namibia. Namibia tukoze amalwaliro gonna tugakoleze eki tugasaraundinze naye tugakoze eki tugasaraundinze. Kabaka taliye Namibia. Mayega omanyi Kabaka gyali naye ntegezeddwako nti Kabaka atali mu mbeera nnungi kubanga mbadde nkumalirayo wano ne nkugamba nti wano watugamba ngo Kabaka imagine mutuuse tu okubeera nga mukakanya Kabaka ekitiibwa kye nga mumuvuga mu motoka okumujja e Uganda mu mutwale Kenya. Omulimu guno ogujjukira Mayega waguwa kwasa Mukula n'avuga Kabaka ne bamutuusa paka Nairobi. Mugenda okuvayo Kabaka omuntu omulwadde wa allergy Mayega olowooza tuli basiru. Olowooza allergy tetugimanyi. Omuntu yenna Kabaka nga mumulaba musajja wattu enfaanana gy'afaananamu. Olowooza tuli basiru. Mayega tetuli basiru. Mayega kola ekintu ekiri very gundi. Ffe Kabaka ne bwe tunaamulabako because buli muntu yenna alwala. Ate Mayega njagala okugamba. Tumanye ebintu bye wakola Kabaka n'okusinga ggwe. Abo abantu bootuma babikole Kabaka. Bonna bajja ne batubuulira. Kati you are better off okusevinga yo gundi. Okubeera nga otulaga Kabaka nga bw'afaanana. Ffe tukimanyi Kabaka tumumanyi bye mu planning already mwagala already tubimanyi. Nenjagala okutugamba nti totuyita basiru. We are not stupid. Totusuubira nti tuli basiru abaana b'omulembe guno. Bino ebintu bwe mba mbyogera nganze omusajja Omuganda. Nenjagala okugamba oluzo nze nono n'obulombolombo bw'Obuganda nkulembeza Busiraamu kubanga natola shahada. Katikkiro Mayega singa omanyi omulimu gwo gw'oli supposed okukola. Oba okitegeera Kabaka omufudde nti takyatuukikako. Mmwe mwenna abagenda ewa Museveni mmwe mwenna abaali abakugira Museveni mumanyi ababakuba ekikono. Okoze okubya abantu ekikono. To the extent kati watumye ono simanyi omulangira Jjunju ali California. Watumye Jjunju era Jjunju you are very lucky nti wagenze California. Nete wagenze Boston because singa abadde Boston bandi badde bakukwata ettaayi. Otumye Jjunju agenze California yeyogezeza mbo Kabaka nayogedde naye. Wayogedde naye ali ludda wa. Ffe kye tubasaba kiri very simple. Mutulage Kabaka. Kati wano we wali ekinyusi. Nkimanyi bannayuganda mwenna mwagambye nti mugenda kubanja Kabaka enkya. Kati waliwo bano ba propagandist ba Mayega. Batransitinga okuva kubanga bo bateekebwawo.
batekebwawo mpuuga baali batuwakanya nga tukola ku mpuuga baali batuwakanya nga tukuba abayaaya abali mu nuupu kati beba batambula kati bali eyo ku social media bagamba nti singa tewabaawo kikolebwa mmwe njagala bagamba mmwe njagala muwulire ekintu kino nti fe nebe tuwandika ku social nebe tuwandika nebo wandika olunyiriri lumu twagala kabaka waffe mwe kye mwagala mutaddewo nti nno mutandika okutambusa ebintu nti abaana bagenda kugenda ku lubiri nga bakutta amajambiya fe abanuupu ne people power we are not violent fe abanuupu ne people power tetuli violent ekyo njagala mukiwulire tetuli violent at all ebintu byaffe tubikoze nani violently kati ba propagandisti ba mayega muli ku social media mugamba mbu katulinde ncha fencha ne betubanga tufunye olunyiriri lumu ne betufuna omuntu omu najja ku street n'agamba nti bannange mayega tulage kabaka we don't necessarily because tumanye ekintu engeri gye tukivugamu hama kiwulira so mayega sagala kulwako mayega sagala kukulwako njagala nkugambe nti ebyo byonna byokola the answer is very simple tulage Ssaabasajja kabaka you are going to be ogenda kubeera nga osevinze obulamu bwo gwe bino byonna byolimu kukaaba mbusimanya bantwalanga ki ebyo byonna tebitukwatako gwe mayega saagala okitegeera ensonga za kabaka si za nuupu mmwe ba propagandisti ba mayega ensonga za kabaka si za nuupu ensonga za kabaka za Uganda ensonga za kabaka za Uganda olwaleero w'ekitiibwa president bamubuuzizza ensonga za kabaka wa Buganda kabaka wa Buganda njagala bagamba kino mayega njagala ompulirize bulungi nnyo ne Medi Nsereko Sebuliba boba ku video kuno kwoli wano njagala mu sharing video ne kano mukasalemu njagala kano mukasalemu bulungi muwulirize mayega owekitiibwa president bamubuuzizza ku nsonga za Buganda owekitiibwa president Robert Kyagulanyi azirambise bulungi njagala wano muwulirize bulungi mayega mpuliriza era ne kano mukasalemu mukamuweereze mayega njagala okugamba president bamubuuziza ku nsonga za Buganda president era azzeemu mwenna muwulidde n'abagamba nti waliwo abakulembeze abakolako oludho naye ali supposed because naye Muganda ate munna Uganda owekitiibwa president twa investing a lot of resources twa investing a lot because buli nnaku mayega abantu bakugamba nti gwogana abantu abajja ku BBS Telefina gwosibyewo lw'omushana atamanyi na Luganda of which lw'omushana asobola okubeera ku programu yaki ya BBS Telefina gwe mayega n'empuuga mwe mwagobako Honorable Lutamaguzi Semakula ku BBS Telefina because mwateekako nti omuntu atayogera bintu imagine mayega owagira ne Maama Lususu mayega owagira Maama Lususu Anita Amongi omubbi because ababbi n'ababbi mukwatagana njagala wano muwulirize bulungi so mayega twa investing a lot of resources okubeera nga tukwatagana ne Medi Nsereko Sebuliba era Medi Nsereko Sebuliba ekigambo kye yayogedde president akugambye nti agenda ku borrowing ebigambo bya Medi Nsereko Sebuliba answer eddayo gyoli mayega gwe custodian wa Buganda kati sebo gwe wefuula Omuganda era mayega gwe tubanja naye mayega waludde njagala kino nkankumaliriza nti singanze nato obutambi kubanga Nsereko Sebuliba twamukunya ebbanga lyali ddene kino njagala kukikukakasa era akatambike walaba kennata nze nkata buli sometime every time when it suits Medi Nsereko Sebuliba bwe tunaata obutambi obwasigaddeyo mayeka abantu bajja kukulumba eyo gy'osula oba osula Lweza oba osula wa abantu bajja kukulumba okitegeera so president atugambye tubuuze ggwe ate omanyi engeri gye tubuuzaamu ffe omanyi bannayuganda engeri gye babuuzaamu
kati Mayega g'osuubira nti abo abasirikale Museveni be yakuwa bayinza okukusevinga bwe tunajja Mayega nga tukubuuza mwalaali Mayega tojja kubikkiriza. So Mayega nga nkuvaako Medi Nsereko Sebuliba ebigambo byetwali bino simanyi nti tunasobola n'obibirizinga. Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyaliko ng'okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Kati nno oyo omusajja bamuyita Kojja Omugezi. Naye obojjukira ebigambo Medi Nsereko Sebuliba bye yayogera bwe yali e London n'agamba nti mubuuze Mayega. Ebigambo ebyo omuntu yali amutadde ku nninga ng'amubuuze mabega wa kamera yali oyo gw'olaba oyo omusajja oyo alina ekirevu eky'envi oyo ayogera. Ye yali mu ddoboozi emabega ng'abuuza Nsereko, ng'abuuza Medi Nsereko ebigambo ebikakali bye yali amulemeddeko ng'amulemeddeko abantu bamugamba muleke. So yoyo omusajja olwadde abaali beebuuza nti ani yali abuuza Medi Nsereko ebibuuzo yoyo gw'olaba oyo mu birevu eby'envi omusajja ali mu katishaati akamyufu oyo bamuyita Kojja Omugezi. Naye ebigambo byayogedde si byaffe wano naye njagadde bikusharingira olw'ensonga nti bangi badde babibuuza era waliwo na bangi ababadde bategese mbu olunaku olwaliwo bagendagendako Emengo kubeera nga babuuza oba nga baagala okulaba ku Kabaka waabwe. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates ezidde.